Tambula olunaku olwajja amawulire gasobodde okuba ate nga gatambudde ng'omukulu gwe bayita JOVAN LUZINDA asobodde okuba ate nga avaayo n'asobola okuba ate nga ayogera ensonga ez'omukyala gwe bayita Gracekhan ze balumiriza nti omukulu ono zaali zirindiddwa oba zaali zigendereddwa ebyo byonna byasobola okuba ate nga akola Gracekhan byagamba nti yagenda ew'omukulu gwe bayita Wuno kati embeera nga esobodde okuba ate nga etambula ndowooza luno olutalo lugenda kubeera olwa bandi ndowooza mugenda kuba ate nga mumanyi ensonga lwaki bandi ennaku zino tezisobodde kuba ate nga ziwangaala abakulu bonna batunudde balaba tewali avaayo kubakkakkanya wadde na kimu ensonga zonna bazitadde mu mawulire abakulu baali badde bajja ne bawumbawumba abaana bano Danu Igoze omukulu Tayina aliwa oyinza omusasiro olw'embeera nti ebigezo byakadda ate nga n'ensonga mwaziwulira kati embeera eyo abaana bali mu kweyuzaayuza olw'embeera esobodde okuba ate nga etambula JOVAN LUZINDA ne munne gwe bayita Gracekhan abagamba nti bali mu kibiina ekya Danu Igoze olw'embeera nti nga bomanyi basobola okuba ate bagwa mu mukwano JOVAN LUZINDA ne Gracekhan wabula ne bisobola kuba ate nga bitambula bulungi nnyo kati omukyala gwe bayita Gracekhan kwe kusala amagezi ag'enjawulo n'agamba kayiyeeko agendeko wa Wuno wabula mu mbeera eyo omukyala Gracekhan yabyegaana agamba nti Gracekhan bya Wuno byonna byaliko balina kye batambuza embeera nga basobodde okuba ate nga etambula abakulu bonna basobodde okuba ate nga boogerako sooka oli eby'omukulu JOVAN LUZINDA akakasa nti ebintu byonna bye baakola kati gwe abadde yeebuuza nti lwaki ebibiina bigwa sooka owulire okweyuzayuza ebibeera mu bibiina bulijjo tebabyogera akadde kano bizze mawulire ndowooza ensonga zonna mugenda kutegeera lwaki ebibiina ebisinga biggwawo ebimu biggwawo nga temutegedde ebimu ne biggwerawo ddala mu mbeera gye mutamanyi sooka owulire nate nze mukumumanya nnyo namumanya kuba nti yandeeterako eddagala ewaka yandeeterako eddagala eddagala ery'ebisiraani oba bayita amalogo yabireeta kuba nze mwenyini nabiraba kuba we nali nfuluma mu nnyumba najja akati nali nfuluma bati mu mulyango nga naye akola ki atuuse ku mulyango gwange ye yali obalooza siriiyo nannekanga ne mbuuza nnyabo kimi eki naŋŋamba gundi aŋŋambye nkuleetera eddagala biki nga akankana nyunyunyunyunyu ng'akankana ebyaddala ngalyanga afunyeemu kazuguzugu kati ne mubuuza akutumye eddagala lyaki naŋŋamba aŋŋambye mbu tomwagala biki era yeetaaga okukola ki yeetaaga okuzza ne mubuuza simwagala ntya nali mwagaddeko ne mugamu naye gwamanyi oba eddagala oliteeka bagambye oditeeka gwamanyi nabagamba enkoko yiiyo mugiraba opiyo yagisala oba bagisala oba bagirya sikijjukira baba opiyo bagamba fete bino tebitukwata bo ne basala enkoko ne beerira enkoko eya bulaaka nga ne baali bagitaddemu wano eddagala wano we bati mu nkwawa nga tusobola laba naye nze saagikwatako omwana era ne mukulu yaliwo ne mami Irene oba yaliwaawo twaliwo bangi fena abaana banegozi naye era bwe nagira ne nga mukulu abaana emujje mulaba ono aleese eddagala wano omukulu we bamuyita Opiyo Robert Opiyo omulugwala ava mu Cream Production omukulu JOVAN LUZINDA asobodde okuba ate nga amogerako mu mboozi ye n'agamba nti yemu ku nkoko omukyala gwe bayita Gracekhan gye yaleeta ng'ayagala kuba ate nga ayongeza omukwano gwa JOVAN LUZINDA ne Gracekhan asobole okuba ate nga gweyongera JOVAN ategeeza nti enkoko teyagirya wabula mbwe yagisala Robert Opiyo asobodde okuba ate nga mufunako okumubuuza Sseruganda ensonga zino JOVAN LUZINDA zayogera lutalo lwa Cream Production na Danu Igoze ebibiina byonna akadde kano lwaki basigana oba nga bali mu lutalo olw'ebigambo akadde kano abakulu bo baliwa Hajja Luna aliwa Danu Igoze boss aliwa Tayina namatovu baliwa nkubiddeko omukulu ono gwe basobodde okuba ate bagamba nti yasobola okuba ate nga asala enkoko Gracekhan gyasobola okuba ate nga aleeta eyali enzirugavu wulira biri music industry abadde babiwakanya sooka owulire omukulu Opiyo muganda wange ogamba otya JOVAN alina bye yakwogeddeko alina bye yakozeekuza oba muntalo naye nga JOVAN byayogedde bituufu oba bituufu ezo ntalo za music naawe zimanyi ani aziseesaamu naye
talina obutakkaanya ndowooza bye yagambye ebyenkoko tobiwuliranga nako kati era bye stories ebyo byali byali nga balina obukubagano bwabwe obimanyi baali mu relationship zaabwe sibiwuliranga nako kubanga ye yabyogedde naye simanyi kwe yakijje kuba yataddemu brandi ye erinnya lyo ne cream ate nga byadde bya Eagles ate nga byadde anti nange kivula namulumbi kubanga brandi eyange eba yange ati aba azimbaganye n'ekibiina ng'ekibiina kati omukulu Haji Haruna yakyogeddeko nsonga kyoko talina kyeyakyogeddeko naye wekiraba kimwetagisa okukajja kyogera okay kuba waliwo ogambye nti Jovan omanyi bingi ebye naye gwe osirise ya buli muntu abeera amanyi ebintu naawe mulamu teri ali perfect okay teri ali perfect osobola ngogolooza yo perfect tokasaka kyenjagadde okugjayo mweyo post just kulagamu apambane n'omuziki tukube music in a good way aleke kanyinaffe kayitewo nawe ayitewo waba yeetaga tumuyambe atuyite kubanga kuva ddala yeyamba mu kuwandiika mu promotinga mu kukola ki atuyite tumuyambe ateekeyo waka nyamagye ge yakozesanga aweegaye tuli ffenna gwe bayita Gracekhan ensonga gwe zitambulirako akadde kano bw'obanga oli muyimbi ye omukulu oyo gwe bagambyeko Jovan Luzinda agambye nti ntalo za music ye omukulu opiyo wa Cream Production mukubidde kategeezeza nga bw'owulidde ensonga zonna agamba ntalo za music wabula nga bw'owulidde ensonga zonna ate ye Gracekhan ayina bw'agamba nti omuntu yenna ali mulaavu ayinza okukola ebintuntu mu mbeera eno gwe sooka owulira eddoboozi lino ojja kumbulya Gracekhan yeboogerako yabikola oba nze ebintu by'eddogo sijja byogera kuba nze ndi mwana wa Katonda abammanyi bammanyi my pastor knows me ate solagana muntu wa mumwagwe ogera bayagala kugamba ate ekirala abantu balina okumanya bambi omuntu yenna ali mu love osobola okukola ekintu kyonna kyonna yes bafans bange nabeetondera ne bagamba bamma nyina kye nali njogedde oba nga nyina kye nali nkoze bansaasire nje sindi muntu nga bo baleme kunteeka ku musaalaba love ekola obuntuntu